naye nga tukomyewo mukulu kibazo obadde oyogera ezendowooza yonna gye ziri kaakati bwe tuba nga tusazeewo nze kyengamba ishu yange eri nti tuleme kwekwasa mateeka nga waliwo ensonga ze tulina okubeera nga tuzoogerako ne tulowooza nti amateeka ge gajja tuyamba nti bw'onooyogera nga tulinawo etteeka liirino nga likola ki nga likukwata nga gwe okola omuvuyo gwo nga bw'oyagala. Kitange yagambanga nti omala okutanaka mwenge nti ali nnyimba ndi mutta ati tuzze ku batamiivu b'okulumbe tutandise okubakuba emiggo. Charles Romushana owandiise notice ekitabo kiramba kati waliwo a corporation bagiyita the Rand Corporation. It's a consulting firm sometimes for Pentagon ya America. Yawanika papers okozesa otya mobile corporate forces muntalo bitaga time ku discussing naye abakora research mugende bikoleko research kati osobola okukozesa minority abatono mu eggwanga ery'abantu abatono n'oluzimba to dominate abangi. Naye bw'olisoma ennyo agamba oba okikola bali abatono b'oleese bakozese mu ngeri abangi gye banaabakyawa. Elicit hate, construct hate against that minority. Kati abantu abangi bw'aba bakyawa bano abatono b'okozesa bajja kufiiringa insecure, bajja kutya nnyo naye already be balina emmundu. They retreat into themselves. Yes, and bakukuumira mu buyinza. Now so Bogambe bagiyitani the Rand Corporation. Now bw'oba oli mu minorities nga oli akuleetera olutalo ne minority mu kitundu ky'olimu olina okubeera careful nnyo because oyinza okusanga ng'oli mu trap ng'olwane ne minority eyo ng'oli yateekawo case muhakaniza omulaba, sorry to use names but bagakozesa naye nga yayagala gwe obeere n'obusungu olumba ono kati bw'olumba ono kimukola okubeera royo gy'ali. Now kati nimutandika okukubagana and that strategy erese ebizibu bingi nnyo. Now I'll give an example. Wano wetuli mukulu Museveni jo yawadde speech naye waliwo nja kujjamu ebimu ebikulu binalabye nagamba Acheng togenda mu byabululu wano ina constituency yo mu State House Nakasero naye ngenda okuba ndi awo nga muwulira ntaali eyo naye abalango wrote to me the rangi abalango isi katebirebo byongerako bo bayita ladies o bayita chi balango. Is the most important thing yaba wa dekara and the color is ethnic. The rangi wrote to me bampandikira nga baagala Achenga ingiremu. Now already yes already kati chemba dembuza letterhead yali egamba ki because why na letterhead rangi or they said you was faithful rangi. Yeah. Kati gwe lwaki bakimye bizonto ne batatwala. No ate batwala Museveni akuwa perspective. No boba because there about difference between Bo and Naye. You know that's why the problem starts from. Oli is defining choranza nagano okulumba Acheng. Ni wano. Ngamba Acheng yaji ngam sinaba kumanya game plan. Because why are you inciting me to hate Acheng? Kwacho onwanyisa, kwacho onteka momuli onwanyisa Acheng. Bo nizo kuva mutulo nze maye wanyisa Acheng kumbo ndeta murutaro ni rangi. But you have defined your war. The isi walo settlement mukulu Museveni gye yakola nga azeru kunjiri njagala mujjukize first time yaje rukunjiri nga tebana bakwata kwamaka katonga yagamba nali badde najjadda naye mbadde busy eyo nwala n'ebikona biri ebinyebwa ebikona these black birds China white one is it the crow white bachita ki mu Ruganda is it called the chikono also here chine
nga kino black katono nnyo ebikore biri ebinyeebwa ate byagalanye ebinyeebwa mbadde bizeeyo nga ngoba ebikoona biri ebinyeebwa naye kati ng'olina okunoonya baani abo bebayita ebikoona and certainly that word is very sectarian, no doubt about that, but mukulu Museveni abadde nnyo mu campaign nga campaign eyo ya hate one at an individual level. Obote yatta obuwangwa bwa Luweero obote n'okubuzika kati wabuzikanga so that mubeerenga mumala abantu ayabattani obote no yokusanga obote talinayo omuntu n'omu yatta as an individual, but you see you generate hate then nekiba abengulu because ffe waffe twali tumala that time as Musa. I know of all the women agamba oyo Musa waffe because yatuzimbira ekisenge bali singa bayitawo naye nga bagamba singa bayitawo bawasa abaana baffe odongoso nzijukiza n'ennyimba kamata sira tupige anyanya kati oyo naye nga Charles Odongoso the other day yazze waffe najjayo mu omuwala Rukunjiri Odongoso disa nabadda moderating the front line yazzeyo omuwala kati bayina n'omwana kati tulinze kulaba but you see it's there when they are not in politics kazingu mutuliyofanya bwekibanga si politics nga bawasa abaana baffe nga tuwasa abaabwe it's okay NRM bujja mbuyinza neteka wakakiiko nga hakulirwa Justice Odell yali mulango obuzibu Odell bwe yafuna nga chairperson abantu bonna abali mu lutalo mu bitundu mwali lutalo Luweero Twayangu abajja okuwa obujulizi tebayogeranga nti abasirikale ne bajja bagambanga abakyoli ne bajja statement yali emu yokka eyali edescribing UNLA abakyoli ne batulumba twatuli abakyoli ne bajja era nga Odero ne Sekandi eyali di council bagezaako nnyo okuteeka ekintu eyo ku likodi nti bw'ogamba abakyoli otegeeza abasirikale ya gavumenti ekyo naye nga entire Luweero Twayangu kyebajjuza mu population oba musirikale yewanyo yali munanko oba muganda yali amanyiddwa nga mukyoli kati wano kyobola banze mpagira anti eteeka liri kyeryajja okukiwalinga kyobola banze wano mpagira mukulu Museveni nti tewali amanye ekizibu ekiva mu hate nga mukulu Museveni because yakikozesa n'afuna products zaakyo akimanyi what happened in the north bwekyamala okwambuka ate nga alina okulwana nnyo kwaga bannange tetuze kulwana b'engulu nga bano abavudde eruweero babadde ogamba nti bali be baabata batandise kwesasuza it went out of hand kati nga ate alina okukuba campaign. This is not a war against the north. Now you see mukulu kibazo bw'owandiika headline ate Kakande yatera okubiwandiika masaka ebadde mu kitugumu no NRA ekubye NRA stroke UPDF ekubye abayeekera bakone bina of course those are children of those people there naye abadde agikulira sura semakula wakala moja bakumi 50 abadde baza okukola cattle rustling ani abadde abakulira mu biru ng'olaba amanya ge bateekawo for commanders bana abava Luweero mu biru Semakula Itongwa those kind of names. Now Kayanja etc. What is the result? Ntoli katowengulu atalaba amutta definition ye muki Muganda. You get now you now have but before you got that one olalo tunu yagenda ku masiro ngamaze ogocha ngamaze okukwata omuliro sorry because I'm not sure nto wagocha ngakakuta omuliro nibamugamba nibamuforcing crowd yaliwo yimbe kitigwa kya Buganda that's a fact. I think bakola arrangement ate kumuzaayo naye yali agenze nga UPC ngamba yimba ekitiibwa kya Buganda naye ngolaba crowd emugamba yimba ekitiibwa kya Buganda yali mulaba nti yagokeza how is it relevant? But you see now you are moving towards a clash. The population eno eri incited ejudemu hate. It's about to begin acting and I will give you cases ezimu riots ezaliwo eza Buganda should I even call them Buganda riots?
nga baganye 2009 Chelsea kan qualify ngeche wagambye manyeri yabadde aga nti Chelsea abadde yeetuma kyayogerako Pepper Charles jabadde ayogerako bagita ethnic minorities in the Red Army assets or liability the Rand Corporation genda maso oyabadde ga nsibisoma nange newuliza n'okubeera nti obisoma ngenda kubafuga mangu so kati murayo tusezo ngo oli aboda bakuyimiriza yimba ekitibwa kya Buganda. It was starting as a joke naye nga kisobola okuvaamu killings wonawe webibadde ebyokufa walokesi je nagobera which interested me most nte embaawo zendeeba manyi mu ndeeba walwe embaawo abatunda yembaawo and business abagidominating in terms of ethnicity abakiga bazirekawo tebazibba aye tebazocha because andabadde zikola omuliro abagala wenguudo n'omuliro nobody lost a piece of timber naye ate wali atunda amata the milk cooler teyasigalamu natono nalimu agoba akakolaki agoba agaluti ngolaba ntoli azimba het within the riots azizimbira a specific ethnic group. So what am I trying to say, Mr. Chibazo? What I'm trying to say is there is a problem. Problem yoweri nti bwena ava mukulu Museveni mu ngalo ate njira begenda kumuvaamu is abantu bayinza okutingana because namalabe mu mood zingagamba mbalaba mwetegeka naye muje I'm going to crash. One is not defining for us the problem ntutandika okunyumya because this is where I would be having a conversation. But it's not defining it. Kati ekyakoze kukwata mundu ze kubako we yesigama oba we yekweka whatever it is kola base kutabayagala okutta. Now mulumbe now defining for us mulumbe bani abagala okunumba bani touch defining naye nga ate wano olaba groupings nga zekola naye nga zekola on ethnicity. Na wona awabade sinist neyingira politics wabade wokufa. There is no doubt about that. You can contradict me. So the state then has a duty. The state has a duty to curtail it. Problem where is that Museveni's state is it qualified? That's why you now have a problem. Is whether Museveni's state is qualified to curtail that. One, a chincha sinister one chirimune ignorance. Because what makes you Munyankole? What makes him Nyankole is because Waliwo Kingdom, Joita Ankole. The same is true with Toro, the same is true with Unyoro. Actually, to go back, Ogamenti, whoever has been in Siniste, that been in politics. In politics. It's not true, Hole. Bobogo wera politics wa Bungereza, alimu yotobo Siniste, no doubt. Okay? Era abatawanyiza nnyo mu EU okuva mu EU. That is purely ethnicity. Naye Cardiff for some time nga kiri very obvious. Naye bagezezaako to manage it. No, but there was violence. And how are they managing it? Sebo embubungereza wako abantu ebisu. How are they trying to manage the Scots question? How are they managing the Welsh question? How are they managing the Irish question? Yeah, but you see here we are living in deception that the problem does not exist. No, in Bungereza yes, criminal. Yeah. In Bungereza bakubagana ebiso. I think there is even someone ajanga avuge moroka na yagala okutomera abantu. Actually nabatomera. So those but you have a very strong state and the state here is fairly disciplined. Nti techija kuva mukamwa katikiro and you recognize the problem. And all speaker nagamba kati mwabalango namwe mbawadde because there is where sectarianism is positive initially. Naye nga bwogamba nti abalango mbawadde kati ng'omukyala gamba ateffe. You but walo politician ya kizimba nga amanyi walo byagala afunemu. So mukuru kibazo we have a problem. Tetubeera nga bwate ne teko omutwe ya once under the sun. Population jo dealing nayo is a corrupt society. I can tell you mukuru kibazo walk on some of these roads. Go you move around Bahai. Kurugudo olwo genda Kanyanyola be. You will find omukyala nga capital yenna kasoli ememwa 10
ayinawo obwana bubiri ayusa kacholi at best bwaba akoze amagoba mangi nnyo ng'ojje kweza essigiri ogyeko manda n'ebirala it can't go beyond 2,000 shillings and 2,000 shillings is the whole life. Now you don't know where the husband is nechakola, so you are dealing with Kampala. Nenga Kampala is an internally displaced people's camp. Nta abantu abakutuse mu byalo babajjiko amataka economy beganye bonna baddukidde Kampala, and in Kampala you can't live nga toyina nusu, and so when you are in that collapse then knowing zamu in enjireja of sectarianism ayeno jamu ne sectarianism naye nga ine mundu, because there are others who also have guns. Both sides, by the way, atenda bano bazonto, they are not armed, but the zontos bano bebakute the mwanga chivumbis, they may pick weapons, but as of now they are not. But waliwo atunulira mwanga chivumbi gali mu history ngagamba yanzita yisema kura we bangamba kati bwe geza akola be nzinja kukubira anda kava ya mukuru nange tebane mubuuza nti kyogamba ne mwanga mubimba part of the group oli makati ga Gasimbagane Ne Bannamawulire. Aisha ngejunga ati bizonto muwanga bazonto bantu nga ffe bali mu profession yabwe mwe batambulira. Peter, ndabanga tulina ekizibu sectarianism engeri gye twagitegeeramu ndowooza olubereberye, kubanga ne ba framers beteeka Penal Code Act section 41 batambulira mu line eyo gye tugamba spreading hate, nga mwanyinazena naye wabadde agamba tabantu bamulaba nga spreading a hate deliberately. So the law is looking at a person abyogeddeko kanabi kyagambye kakati tetunulira actor akola ebikolwa ebireeta real discrimination on the basis of either tribe or religion or any form of gender. Tebamutunulira kanabi bagambye nti the heartbeat of this whole thing bye bigambo ebiga nti tambula ng'omuganda, era ekyo kitono nnyo tambula ng'omuganda bakitwala ng'ekikulu. Peter, ndowooza leero kanjogereko ku bigambo byensinga okwerekera ng'omuntu. I have two sons. waliwo omusajja omukayi yesimba kubagirira president najja muzambogo kati nga naye omusajja ati amanya g'abasoga n'abaganda omanyi gafaanana kanange ndi muganda najja muzambogo kati awalo nga abamumanyi nti ono alimba tukalyaga sipiika namugamba kati tambulamu awo ng'omuganda bw'atambula kumbamu tatikoza na kigambo kumbamu ng'omuganda bakumba naga muntereko n'akayimba nabibya. So Peter, ensi gye tulimu ekoze ebintu bingi ebisosola amawanga agamu. Kakati okufuula bazonto ekiso kya mbuzi n'abalala bafanagana kuba bazonto basajja battu bali mu profession yabwe bakola bo kye bayita edutainment. Somesa nga oyita mu ebyo byakatemba ebigambo bye bakoze bano bamuwanga babyogedde emirundi emeka miyitirivu nyonyo wano ku mpewo n'abafanaganako bwe batyo aga nti abakulembeze tubyogera ngesobola okubyogera ebyo tubyogera nti nga bwe tukola listi y'abantu abatukulembera abasinga obungi bava ku kaalo kamu. This is what this guy said. Bwe ntunulira eno nentunulira eno siha oweno neno erinnya lyerimu noweno neno erinnya lyerimu kati omuntu omanya otya whistleblower akulaze obuzibu bwe buli omwawula otya ne gwono gwogamba nti apromotinga hate kubanga ono akulaze wano waliwo ekizibu twateekawo ne commission equal opportunities Humphrey Migadde akuga nti kibazo tell Aisha to deal with the bigger issue and not deal with the subject of the bizonto because they are now being presented before the law. That's what we are doing, Humphrey. Twateekawo kye bayita equal opportunities commission
ng'egimu ku mirimu gya Equal Opportunities Commission is to monitor bastudinge amateeka ge mukoze etteeka lyaliriko enteeka mutege ne practices batunulire ku practices banoonyemu tendencies of discrimination oba abantu abamu okubeera nga bali denied tebafunye emikisa gye bateekeddwa kufuna. Twagala kumanya Equal Opportunities Commission bukyanga ebeerawo yakatulagawa wegamba nti eggwanga lino oba eddiini lino oba department eno bwe tugitunuulira URA esingamu bantu b'egindi abeeno nga tetubalaba tunoonya abaluya nga tetubalaba mu gavumenti tunoonya bano. When does that Equal Opportunities Commission eria abadde addamu oli Humphrey abadde akugamba agamba nti there is a complete parliamentary report by Kosase when Semuju was the chair that actually details the disopportunities ngabo azise mu Uganda. And that's the point. Kyetutoko okutambuliramu kwe kumanya obutali bwenkanya obubadde mu nsi ekireetera bano abasajja b'entertainment okwogera ku bintu ebyo bano bazonto badde wano ku TV ku radio. Equal Opportunities Commission batunudde naye omutawana gwabwe batunulira mu institution ne bajaga nti okay new vision kirikitya naye tebatunulidde the arrangement of the state and the people who are in those key positions we are looking at now. Kati tebatutte nti waye cabinet yo yefaanana etya the chief executives mu state agencies Equal Opportunities Commission batunule no wansi teyambuka mpaka wajuwidde kola comment ku cabinet. But are you going to release Equal Opportunities really ku mirimu those deployments? I thought it was bigger than that. Peter, entertainment nada ejimu ku mirimu gyayo jejo. That's the mirimu gyayo kukakasa nti waliwo fair representation ku opportunities zonna eziriwo. Okay, kati bafanagana n'aba corruption kunoonya bufisho obutonotono ne tuleka fish enene naye obaddiramu osanga obasindika tebasobola kukwatawo webakwatawo kituuka ku bani nakyatuuse ku Electoral Commission nakyo kisobola okubeera nga kibagoberera. So Peter, entertainment ebiseera bingi yejjayo the voices of the voiceless, abantu abatalina mukisa kweyogerako nga batya olw'embeera be bavaayo ne boogera ku mbeera. History yonna eraga nti bwogenda mu theatres ojja kusangayo ebintu bye mwagala baboogerere naye nga mutya nabo batasobola kukigamba direct n'akiyisa mulimba n'akikola atya. So the guys n'abalala bangi bakola emirimu gyabwe egifaanaganako bwe gityo. Eri abagambye nti eyabayiseyo bastard cousins nti mwebe elite mubeere eno mu kigambo Kakande yakyogedde deception ebyo ne mubirekerayo bastard cousins be banaabogerera yoli omutamivu w'okumwenge sewe ekibazo atuuka ekiro sewe ekibazo ono Aisha byayogerako abo balungi nnyo nga bali kusaidiyo bali dedere nga bakulumba ye mukulu Museveni yamanyi impact yaabwe kituufu balungi nga bali kusaidiyo olabo omusajja oyo gobagoba ku mpewo oyo Kalundi Serumaga bwe yakwatanga ku opponent wo mu studio kumunyweza bwati ngubere ngalo n'okubenga loga nti mulina wuuyo naye lwakyuka nakwata ku website yo naawe okubenga kitegeeza nti omuntu oyo abakola omulimu gwategedde okukola ki okukola bwe waba wakajonjo bwe bano tebeeyisayisaako kubanga mwabali sivu omuga nti mumulaba n'akajonjo naawe wekwatako kuliisa amanya onaga gundi olina akajonjo. So these guys aba entertain bavairaga nti gundi gwe nkuyembira nayo olina akajonjo ebifaanagana abaana b'eggulu bye bayimba Dear Museveni we are happy to receive you here in Guru. Tonight wali virgin wano no mu. Nengudo mbinyo. That's what entertainment does. But it's not the same way. Ononya ticha wabo. Bachowaze wabanga yabadde abasomesa. You now go for chibazo. Ali boba goli in production. Nonyeza Dear Museveni we are happy. So edutainment kyekola. So nzikanya ne Kanabi ne Kakande abasoso okwogera era nsaba ne mwami Romshana naye ajja ku level eyo tukanye nti nno
wano wetuli tuli ku kiiso kya mbuzi tugana okutunuulira omusi ne tutunuulira omubaazi. There is a fundamental problem mu ngeri gye tukolako bino. Ate abeefuula abagaana sectarianism wane e Uganda basosoze nnyo n'okuviira ddala mu buwanga bwabwe nsonyi okukyogera bwentyo. Yes, no kyatuteeka okuwa Peter kankubulire kankikwankuddiremu kankubulire Peter nada nkubulire bakima bizonto bakimakonzi ebirowoozo by'owulira mu puroguramu eno si bya radio Simba n'abagiddukanya wabula by'abantu kinnoomu weeyongera okuwuliriza. Kibazo katono nnyo ng'okyegaana Aisha n'ebintu bye. Anti linnya lye Petero mu 7 waliwo omwami amuyita Byron Kawadwa yali artist oba mujjukira yazannya oluyimba lwa Wankoko naye bamukimanga bizondo n'okutuusa kati teyaddayo okulabikako. So ebintu bino oluusi yagamba nti tugenda ne tufa nnyo kono kyagambye omubaka naye n'otatunuulira nsonga ng'eggwanga nze ndowooza nti tulina okuddayo tubeere beesimbu nga Uganda this colonial construct Uganda tuyina obuvumu obutuula ne twebuuza ebibuuzo ebyo ne tugaa nti tuli beeteefuteefu okutuula awamu. Mu kutuulawo kwawamu biki bye tugabanira awamu biki bye tutasobola kugabanira awamu. Mukolo kibazo nga tetunnaba na kutuuka ku ekyo Romushana alina ekintu kye yaleese wano nti sectarianism ono gwe twogerako oba okusosola okuzimbira ku mawanga kuzze kubaawo naye buli lwe babaawo enkyukakyuka wabaawo abasasula. Ebyo ebiwundu weebiri. Ono oluyimba lwayima nti we are happy to see you waliya alukola ki ebiwundu bye tulina newankubadde tubiina naye kasitozze tusanyusa okukulaba ng'omuganda bwakola nti asooka nti ani oyo nti Lwomushana oba kimyeki naye tusanyusa okukulaba ssebo. Katono nnyo Peter nze omanyi bamaama bange bava manga. Mama wange ye Kaites, okay? Bava my mother is Kaites. Kaites? Yeah. Manga means what? Abakitegera. Katolaba n'otya n'okukyogera. Abakitegera. That's why the problem is. And I have a couple of relatives, including my own children, that come from the north, okay? Naye the family members. Wasomera. The family nembayina ne baganda banga belira n'abaana banga be West Nile ne baganda nga bakaramuja. Naye the family members are not ashamed of calling but tribesmen. No, that's not a tribesman. Abo Luganda lwabo, abo blood yabo ebikoko. So when I tell people tuba ne background oluusi zeteekwa okulwana nazo kati I'm trying to qualify myself mwamba ne muntegedde bubi history zetuteekwa okutereeza kati omwana ono awulira atya nga zeewamu ebikoja ebyo n'ebikoko. So waliwo fundamental questions zetuteekwa okutereeza oluusi nga ziva mu history zaffe zetuze nazo kati okutunulira bano aboogera obwogezi nga bwogende ewajjajja wa Kibazo naga nti ate bannamawanga wabajjeewa bawanga n'ekikoko. After the NRA war, I was in Rushere. Kati Radio Uganda ereeta amawulire manyi baali balinawo waliwo time nga all tribes actually zaali ku radio news in different languages. Kati oli naagana alusoma lwaba dala nga manyi nga walwogera I can't forge it. Kati omukadde eri nagamba abashiba kibomu kyotegeeza wano bakyali aroundi. Ebirowoozo by'owulira mu puroguramu eno si bya radio Simba n'abagiddukanya wabula by'abantu kinnoomu weeyongera okuwuliriza. Population mu lutalo olwo kyali nti kwali kugoba abo bonna which was wrong. Kakande obadde nti issue ezo zireese ne problem nnyo at policy level nti osanga buli kitundu buli tribe oba nationality
eyagala university yayo. Actually, we want tribal universities. Tribal universities, no matter nti tezina any facility at all. Okay? Osanga kati government temyemu bu district mu bitundu bingi on the ethnic basis. Kubanga bali balowooza nti ki naye nga terina omwavaayo penire nti problem ffe nga balaŋŋo eyo Gulu University si yaffe tetusavinga kubanga si yaki si yabalaŋŋo. So it's a very big and costly issue. Of course, nga bwetuwamwanga omuzindalo abakonjo nabo baagala eyaabwe. One of the biggest problems we've had with universities is even capacity. Wetwogerera olwaleero medical school eggulu teina basomesa bagwanidde enoonya ddiini ali qualified n'olyaga nti nze yo nkimayo ki kati n'abali qualified aga nti naweza emyaka egiretiring kati staffing has also become an issue kubanga twazigulawo nga tribal universities buli emu ne tugiteeka we tugitadde n'obu ne capacity z'equipping nga tetugiyina. Admission yo wali ogigoberedde. Peter ng'ogende wamuwanga nze siina na buzibu ku ssomero ly'abakatuliki eritandikiddwa abakatuliki okuinsistinga nti essomero lyabwe lirina kubeera headed by a Catholic and address the Catholic interests. Kubanga baba balina ensonga yabatandisaawo ki essomero eryo. Lwaki gavumenti eyagala esanga amasomero agazimbiddwa abantu ero ensonga ezaabwe ye yagala ega owninge egategeka ebiragiro ebyayo. Kubanga community eba n'ensonga lwaki etandika amasomero gaayo. Madam Aisha, I was a Catholic in the Protestant school Nyamifura primary school nga yinayo nebu center y'abakristo yinayo nebu center bonna bajja waffe omusomesa w'ekereziya w'essomero ly'akahoko najja n'atubbira ebigezo. Give us answers nga tuli mu kukola kimukola ebibuuzo and all the answers were wrong. You see, all the answers were wrong. Naye omanyi ya mathematics oteekamu x is equal to 5 nolanga kibalo tekikola ki tegibalansinga nyamba ne kato. I even remember the name kandi se b nga abadde ku number 4 guwandika b owa number 1 awandika b. Manyi it was a disaster but inze go ebigeze ebiri wrong musomero y'abakristaayo. I'm a Catholic. So this guy was fighting abakristaayo naye nga nkubiramu kati abakristaayo babatuuza bokka oyogera n'agamba nti abakristaayo babatuuza bokka mu ruumu yaabwe bokka. But of course one is values ezizimbisa amasomero kyekigambo kiri nti bw'ozimba what we call a Catholic school you are training Catholic values. Naina opportunity nga Uganda ekola curriculum reform nga tubuuza n'abantu nti weetaaga okusomesa eddiini. Aisha ono mbaddeko na argument naye ne Harun ono weetaaga okusomesa obusiraamu mu masomero ga Uganda nti Islamics nti Christian religious education and our answer was no. What you need is to teach the values that zebaita Abrahamic religion zesomesa neziri eddiini endala kubanga mu cluster Islam, Catholicism, Judaism bonna the Abrahamic religions ziva ku root yemu. Teriyo okubonna kusomesa kubba, teriyo akusomesa nti gendo te, teriyo akusomesa bonna balina level of teaching hygiene, bonna balina level of teaching. Nitugala omwana anasomadde omujiji mugende mutusomese kabalaza ne ku kereziya abo balaza mubugala genda kabalaza osomese ejuzu genda mu kereziya osomese omujiji efe betugenda mu madarasa nga mga ntutendeka batudde. But bino ebya values are universal. That's true. The values are universal. Era Catholic school tegenda kusomesa values zitafaanana walala. Ekizibu kye tulina ye parochialism oba obufunda bw'obwongo obulowooza nti obukatuliki bwanjawulo nnyo ku busiraamu, bwanjawulo nnyo ku buyudaaya, bwanjawulo nnyo ku actually it gets worse. So tegeeza muwanga kivumbize Catholic values ki abakatuliki ze basomesa mu mwanga zatagoberera ngoyogerera mutangizi gamba ye is a Catholic because me I will tell you I'm a Muslim. You see that's where I have total submission to the will of God in the life of deception. We are being correct
nti omukatuliki zino value naye eri awadde ebbali n'agamba naye abasiraamu abo temubesembezanga ne bawala bamwe temubakkirizanga okufumbira abasajja basiraamu now etajja kugikola That is hate. and that happens that happens No, that's not a value, it's hate. kuye it is a value. Jonathan Mugenyi ku Maizaga nti n'ekigambo tribe kiri derogatory. Simanyi oba ethnicity eri derogatory oba tribe. Whichever first of all, manyi Lukwago Lumuyaga nti bw'osanga ngundi baga nti that man is polished. In most cases, he lives. In most cases, he's a hypocrite. Mukuusa. The highest level of Oruganti, that man is very polished. he says what you want to hear bw'oba ewaffe mu basemaga nti ali moderate. The most hypocritical people be Bazungu. You haven't been with them. Oh, this looks traditional and it's good. Na smiling, but Ndege says, was able to get in. But they will, on the face of it, they will smile, put even a cut. Mwabali polished. Mumanyo ne false smile. By the way, these elites even adopted a false smile. Mu diplomacy babitende. Oyina okuba statement zongo zikaliculatinga Ne mu PR ya kibazo. No, your schools teach you Obukuusa. Exercise self-restraint. Obukuusa bakiyita etiquette. Etiquette. No, you are a product of Obukuusa. Okujja jange teyayiga mwoyo lesson teyajja. Abakazi ni bali bewayogeddeko abasomera. If you want to find the real Ugandans, you don't go kumwa basoma Obukuusa. You are dealing with ogenda ku bizondo. Ikati mwabasoma Obukuusa muti obaga abange mwe bemusanga abamazima. You say, who are these ones? To take over stinga. Because they are laying you naked. They are stripping you naked. But they are not polished. Omanyiro mu Makeni yali agamba yali campaigning nani. That's not the way we state it. Omanyi Makeni yali agamba no. In America we don't state it like that. America in Amani tujja kuwe mundu. You don't make that. No, we don't state it. Omusango gwa Trump ogusinga obunene. Nti era nga dali polished. Finishing school. He never went to finishing school. Bigambo bya PR. Polished. Finishing. Finish. Mwobeerako rough edges ne bakukuuta. Abantu abamu kaka mwanga kyali ko rough edges. Yetaaga okuuta. Mwanga bamuwawula. Ye mwanga yatandika okutuukera omusanga asibye ettayi. Bagamba nti jako rough edges. No, Rachel, you are dealing largely mu community y'Abakuusa. Okay, and all of us tuli in that boat. On a good day, Romashana, don't pretend. You have had one nze mbaddeko kankwa an example. Mu Uganda, munu, I'm a Muslim. Okay, I've lived hate. I've gone to communities where people look at me. Not ngabire no bijeko tuli mu kibina ki byogedde kisajja kano kasiramu Mwanganziki. musiraamu tomanyi muwanga boss tomanyi muwanga musiraamu kana ebi tomanyi muwanga next part kati nayita akawungeezi bamuuza naye erinnya lya Muwanga ettuufu nga ndi bamumanyi nga Muwanga Kivumbi kunze Muwanga Kivumbi
kati erinnya ly'essomi Mwanze ye Muhammad Muwanga Kivumbi oyinaga nti olabye abagamba gwe kibazo tomanyi Muwanga. I'm qualifying to be an expert on Muwanga. Muwanga wagamba me I'm a Muslim. He's not talking to the one who hates. He's talking to the one who loves. He's trying to remind Bari banange ni Muslim wamwe. No, kakati mbade gamba nti you will get. For example, in the last 10 years, here, quietly, the most stigmatized group about the Abasiram. When all of you, I know, nari nyimiridde ku Uhuru, restaurant wansi, ngo wali wayitawo, ngo nayambadde kanzu ava kulya mukyere mu Uhuru, ono namutolera salamu. Nagamba bajja mukwata oyo because atodde ki salamu. Omusajja atambula n'omusalaba, ekisinde ky'omusalaba ng'alina ekirevu kunalo omusalaba. There have been people picked from madarasa nga baba mu night prayers tebabakwata naye nga abasuze mu muzikiti okyo kukumala kwennyonnyolako lwaki wasuzeemu eyasuze mu misa ey'ekiro kitabuuzibwa lwaki yasuze asaba Yesu. And you mwe abali polished ekiri recommended nti mubeere ne night prayers musulemu. Now all of these were happening. Lwaki ekigambo madarasa temukituusa ne mugamba kirasi mutugamba mugagati ne madarasa tubeere polished. Lwaki tukiyita kirasi? Because it is a class. Gwe mujiji kyeki omujiji kyeki eriyaŋŋamba nti musiraamu teriyo linnya musiraamu teriyo linnya bata Moses. Yes. Era bw'olaba Moses ngoyo abeera Musa ekyo mbadde wano ne Yunusu Kasirivu ngaga nti ye bwe yagenda ekisubi ne Leite Buddu yali tasobola kozesa linnya Yunusu nti alikozesezza amaze kutuuka Makerere. But that is not surprising. Nze Rwomshana natambulira ku Charles nga eno bampita mu Kristaayo eno bampita mu Kristo. And I've told you I've also lived that but you see our society bw'okyadressinga ku ddiini kibaddewo bw'okyadressinga ku mawanga kibaddewo. Ngenda kozesa minisita wa finance Matia Kasaija. I know Matia tajja kunyiiga. Matia ebbanga lye yamala ekisubi teyali Kasaija. Era bw'ogenda mu records z'ekisubi n'onoonya Matia Kasaija teyasoma. Eyasoma ekisubi ye Kasajja. Bajjanga kuno nga bava ebugangazi bava ebwekula n'ebunyulo ng'amanya tugakorektinga ante the register kakati to the extent tugakorektinga to the extent Kiza Besigye si ekiza bwe yajja kuno noga nti omusajja omukulu wa misspelling erinnya gwe Kiza to the extent until when people wanted to commit criminality, some people they had to adopt Muslimu, Manyaga Abasilamu, Kasimu, Salimu, and you can be specific. Shefali. They wanted to descend into criminality. Gagamba, erotetuja kutekayo. Petero tafana na bwa criminal. No, akoma atukwaje. Ebirowoozo by'owulira mu programu eno si bya Radio Simba n'abagiddukanya wabula by'abantu kinnoomu weeyongera okuwuliriza. Bw'oba oyagala kuwona mu biseera bya Amin okuwona ayina jambia ng'olina okweyita erinnya lye. Actually, if you are talking about prejudice, then ebeere nti ebiseera ebyo wali otta ng'omusiraamu. They are not saying nti wali otta as a state.
Okay. That's also Okay, not true. that's not true. I'm saying Today, not true. today, Blame on let me tell you, that. today you are the road resistance army, which maimed people. Net techigendanga to stigmatize Catholics. Konya is as a good now take on road resistance army. Nesaraka abantu emimwa, but that blunt of stigma the society none boy Walter omusalaba tagwina sapuli but tetambana none would put none would put that to Christianity. Now, when you come to, so the question I wanted to address brutally, abakuusa eriyo muwuliriza wange wa programu eno wolulanga agaye nti abange musekera nnyo mu nsonga ezinyiga abantu mu mitima ate mwogerera kumu nti okusekera mu nsonga ezo okukendeeza ekyeya kyembadde editize agaye nti ate ne moderator ateeseza nnyo mu nsonga omusemba yes kakati ekyala webale kuwewa amazima n'ogituusa ku kintu kya Northern Uganda. That's why nteesa bunaafuuka president nja kuteekawo commission tutunule mu nsonga za Northern Uganda because ebingi ebiriyo si mazima ekya engeri abantu gye baafa kyobalaba olinga osanga I was there as a resident district commissioner naye nga tosobola kugamba priest kutatambula kiro. Do you know ate nga message gye tuyina ngega konagenda kusala Catholics agenda kusala priests naye ngola priests tebate because Charles of course yakugambye nti this is not unique to byemwogerako. Yes. Speaker yakwata omuzindaalo by Ugandans ranking number 3. Yes. Naga nti abasoga twabakola ki kakati ninda kugamba ati reduce nzo okuva eri yonna which is may sound bad naye era no mu Buganda wetugamba nchowe bango botamuwemukira oslampewo speaker yatukirawo ngalaba webango amujjeko bulangiti kakati so Kakande you and me waliwo kitugata except lwamushana naddayo kugambye n'afuuka nga tali polish ovakogera ya polish ng'olinyo okubijjako kati nze ndi Muganda Charles Sono nga akubulidde and by virtue nti nkola politics descending to minute details abantu bafuka mikwano jange I get to know how other communities feel. The rest of the country feel every Muganda is mubi. True. Yes. Era waliwo muwalo muyangamba bankwe nambemu era mulondo bwesoli mulondo bwachuka ogwawo nenicho nagaba nti tabategeera Abaganda. You know, France Fanoni Museveni awandika verification of the theory of violence on France Fanoni where you are saying nkora nange ngeza ku verifying that theory on muwanga kivumi nemawo oba indeed aleta theory yo mtufu no era no munabyafuzi bwavayo nga oba ku presidential level. They are quick to remind the rest. Onaja Muganda, mwetegereze Muganda, bazukuso obushayo obukadde. Era omukyalo waliwo omukwano gwange omuyangamba nti alina maama we baba ava eyo ajira mu baasi naye abatanatuke namukuba obeerawo Abaganda bajja kwenze bakensawo yange evere musazi wansawo ku street se Muganda era batugendeyo okusuubula. By the way, wokola police statement bakubuuza nebyo nemu wawobeera ayina wakutera ko ne tribe actually walineka nabyo ku CPS ngambuza aba police what is the value yokubuuza wa boda yatomedde motoka eggwanga lye yes Muganda by tribe. What is the value of your tribe in your boda in criminality enaku zino until recently when you meet a Muganda atali muwamwe
batunulira somebody from the north mulabanga ababe somebody very brutal era bwabage omwala fe tunamufumbizayo tebamukube. You know, that's the mentality eya mama wange. Bano baba inako na bo sentiment nene nyo from Ankole and everywhere. Not you watching situation at what stage as a country are we, or as a nation, or national building are we, or abatufuga bo, what state of mind are they? If you don't know it, you could be able to go nga president mu mind state ye ali agambata omani Sigmund Freud yagamba nti you study the mind munda subconscious y'omuntu yekuwa kino creation. Do you have leaders abaina self-confidence that they are Ugandans? First and foremost. They are not. No. In their mind. Baina question ba kutunulira najja nalaba kanabi nange nawe ne chance ro mushana ntyagamba nti come on sebo omanye ensonga yamwe yatira lulyo mutawana posalule mu speech yasooka bwere ajimaliza nagamba bali bamuganya kwogera Luganda first kyemwayagaliza embazi kibuyaga asudde bali abaliwo sijja kubogerako kubanga mbakyaliwo bagamba akasajja mukawulidde mukulu kibazo. Ebirowoozo by'owulira mu program eno si ya Radio Simba n'abagindukanya wabula by'abantu kinnoomu weeyongera okuwuliriza. Mukulu kibazo, you are oli mutoolo because of territory. Yali kingdom yetolo. You are muchiga because of that territory. Muganda the same. Not quite. No, I mean, so talking about when we are making tribes. Muganda na Inga. When we are making those tribes, because the one of I think the Americans, what was our rationale? Ichoganto no Muganda or no Muchiga, whatever because they are now a constitutional issue. Now, go to Munyarwanda, ayalimu Buganda. Before the creation of Uganda, certainly is a Muganda. But no. Uganda was a nation. No. Don't take me Wachibazo or your Muganda. Now we create another tribe in a territory, and that is the tribe of Banyarwanda. So now, what do you call Muganda? Ayalimu Buganda na yenga origin ye is Rwanda, or Mucholi Ali Acholi na yenga origin ye South Sudan. So. The point we are making, at what tribe, at what stage are you? As a country. As a country. Churchill, yayogera ku morals of works. Oba ujozi researching out, zirinya. Naganti osanga yourself in a state of victory. Morals of works. You become magnanimous. Nagam, when you find yourself at peace, you'll have goodwill. Naga, when you find yourself in a state of defeat, you are defiant. Naga, when you find yourself in a state of war, you pass resolutions. Now, you need to establish, are you at peace with each other? Or at war? Or is there a victory as a nation? Nti muna asobola okubeera n'ekise ekya Yesu. Now, at what stage as a country are we? If we are still at war, okay, we are still assembling the weapons to fight each other, passing resolution abo banatula babo, we can't accept. I can't hand over. These are small things that we say every day. Those ones, no. You muje tugende tukuumerwa omushana kubwana munswa because abalala bajja bututwalako. Era waliwo abantu agamba nti nga bubuli kyeboogera mu buyinza balowooza nabo kufuna opportunity kugenda mu kubba.
There are many groups that aspire for power nga they are aim naffe betunatuukaawo naffe tunakyekola kyemwayagaliza embazi yani balenga omugabi teyeseera akobwami takuwakulya munjogera yokuba natabali be wayise be elite nina be nalinga nkola nabo mu gym batubeera tudduka ku treadmill naye looting nejja nga mind yabwe they are looters era nga balinze the change they were waiting for was to loot so twagala tubuuze baali balooting nga sijja byogera ku muzinda because they had reduced their looting to very many of things naye ng'era balowooza looting omukulembeze baba tusenga omukulembeze bemba tusenga nkulembere eggwanga nga kyasi babwagala nomala obufuna what motivates you to stay sectarian